Genda ewakato akuwe kakati nga bulijjo bwendaba gano gemazzi genywa ono ye heal water is purity and nothing less gemazzi gobeera onywa kakati nakujukizaako ebyabaddewo Sunday wedde Sunday wedde twakutusizaako emikolo ebiri twabadde n'ogwaddeewo ne mukyala we Winnie bakoze embaga ennungi bali beeyagala baba amukubira esimu nga wanabye ate twabadde ne kutusaako omugole eyayambaziddwa Sharita's Bridal World ne Saloon na buli kimu oyo nno nga ye Hasfa ne omwami we Male kati era olwaleero tulina emikolo gyaffe ebiri tulina era yayambazibwa Sharita's Bridal World naye osiku tugenda osooka tugenda sooka mu mbaga nga mu mbaga tugendagenda wali eri Namirembe tulabe okugatibwa wakati w'omwami gwe tumanyi ennyo ye Christopher Galukande oba X ng'agenda ne mukyala we abeera Boston yaŋŋambye Sharita tewaluma lulimi na linnya lya Massachusetts gamba Boston bajja kitegeera era ng'omukyala oyo ye Nulu Nabbumba babiri baagatta erinnya ne beeyita Nunuwaga besana basinkana byonna bajja bitugamba n'engeri gye beeyisaamu nga bayomba Delta TV tukole kwoli yongera tulaba ku YouTube Sharita's Show katunyumira omukolo gwa Nunu ne Galu. Mukana laba Delta TV webali nnyo webalire ddala era nga tukagala nnyo eno esawa yaffe esooka nga tutandikidde wano ku St. Paul's Cathedral e Namirembe era nga batyo omugole omwami ye yasoose okutuuka yabadde ayambadde bulungi ddala. Omugole omukyala ng'ayambadde white gown yanyumye nnyo yayingizibwa taata we. Abagala nnyo tukuŋŋaanidde wano maaso ga Katonda ne maaso g'ekibiina kino okugatta wamu omusajja ono Galukande n'omukyala omukazi ono Nabbumba kufumbirigana obutukuvu. Obadde okwaniriza wamu n'okuwulira abagole. If either of you knows a reason why you may not go for a marriage, you must declare it now.
No reason at all. No reason. Christopher, will you take Nabbumba to be your wife? Will you love her? Oluvannyuma ne bakuba ebirayiro. Honor her and protect her, forsaking all other women. Be faithful to be her as long as you both shall live. I will. Nabbumba, will you take Christopher Okwanjula to be your husband? Will you love him, cover him, honor him, and protect him, forsaking all other men? Be faithful to him as long as you both shall live. I will. Bwe bamaliriza okuba ebirayiro, omuko eyalya enkoko ku mukolo gw'okwanjula najja n'aweerayo ddala mwannyina. Omugole omwami yamubikodde akatimba n'alaba ki babies kye ki Black Beauty nga ddala omukyala gwe yalootanga. I, Galukande Christopher, Ebirayiro byayongedde okugenda mu maaso. In sickness and in health, to love and to cherish, until death do us part, according to God's calling. And this is my sound of God. And this is my sound of God. I, Nabbumba Nulu, take you, Galukande Christopher, to be my husband, to have and to hold this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us apart, according to God's holy will. And this is my solemn vow. Nora, I give you this ring as a sign of our marriage. With my body I honor you. All that I am, I give it to you. And all that I have, I share with you. Within the love of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Christopher Galukande, I give you this ring as a sign of our marriage. With my body I honor you. All that I am, I give to you. And all that I have, I share with you. Within the love of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. That which God has joined together, let no man put asunder. Say amen. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Bless, preserve, and keep you, Christopher Nulu. The Lord mercifully grant you the riches of His grace, that we may please Him, both in body and living together in faith and love, may receive the blessing of eternal life. Say amen. 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 But sacrificial. I told you that. You can make your marriage on earth sacrificial.
not get the best at your marriage. Like, until, this is the last thing, you bring God in your ministry. So, try your best and try prayerfully. Rejoice in the Lord always and fight a good fight in this wonderful respect of marriage. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Say amen. Abagole bwe batuuka ku kkula lino beebaza Katonda era bwe batyo twalabye okwebaza okw'enjawulo. Wasayinize certificate kubanga basigazaako kopi wamu ne church naye isigazaako kopi eyongera olaga nti batuuse ku kkola eri obufumbo. Bakwasibwa certificate mu butongole oluvannyuma ne bafulumya ebweru ne beekubya ebifaananyi. Baby wajange nkuba nze wenega makwe kukukuna sinza kukuleka muntu yenna okupegisa baby sijja kwatula ebanga linapagalira kati tulinze Nambaga ky'ekyama kye twekumira yonna tankumye magolo.
nti omwami alinnyo mu bifaananyi ebifaananyi ebirungi ebyo byolaba bye beekubisiza ne ku kyaki byavuddeyo bulungi ddala. Chama kyenekumira gugwe kwenasokera yegwe yandaga enjuba n'omusana wandaga obupaalo wana kwagundeze nganinda ebingagundeze nganinda yambagundeze nganinda ebingagundeze nganinda wana kwagundeze nganinda ebingagundeze nganinda yambagundeze nganinda ebingagundeze nganinda omukwano guna gutula omukwano guna ndwaza nekanze bebi guna nkabya mwana wa mama twasabesala Twatuse ku reception era nga reception nawo bayongedde okwekubisizaawo ebifaananyi bagamba nti nobo bakoze ekyenjawulo ne bateekubya bifaananyi mu gardens ne babyekubisiza ku reception olw'ensonga ti decoration yadde mulungi ddala nyumirwa poozi zaabwe. nga muno otali awo nze mpulira bubi nga munange tali eno bebi wajjanga enkuba nze wenegama kwekukukuna siyinza kukuleka muntu yenna okupegisa bebi sijja kwatula ebbanga lyenakwagalira kati tulinze Nambaga kyekyama kyetwekumira yona tankubye magolo mwana tankubye magolo yona ntwala mu maaso yansomese by'omukwano kyama kyenekumira gugwe kwenasokera yegwe yandaga enjuba n'omusana wandaga obupaalo wana kwagundeze nganinda ebingagundeze nganinda yambagundeze nganinda ebingagundeze nganinda wana kwagundeze nganinda ebingagundeze nganinda yambagundeze nganinda ebingagundeze nganinda omukwano guna gutula omukwano guna ndwaza nekanze bebi guna nkabya mwana wa mama twasabesala endu yesawa tulabe ebyava musala olyomu museno olinga malayika museno onjagaza neseno zenawe tulire enseno wana kwagundeze nganinda ebingagundeze nganinda yambagundeze nganinda ebingagundeze nganinda wana kwagundeze nganinda ebingagundeze nganinda Tuzeyo ku reception decoration bakozesa white baby pink ne gold bamutadde ku round glass tables nga kuliko golden chairs fresh flowers. Oh my god byabadde birungi ddala. soma nga agapapula ng'ebiriko byetaaga nze ndireddogokuma bebi sijja kupegana lero olinga omufaliso kwenfunira otulo omufaliso mugenderero omudisiko bakubira akayimba kasisiko wana kwagundeze nganinda ebingagundeze nganinda yambagundeze nganinda ebingagundeze nganinda Ekisooka kyengera tukuume as I'm waiting for Grace and Nora to come along. Tetulina okunywereza kimu. Abagole nga bayingira n'abasibule bajjawo. Manyi buli muntu muluza amasimu. Benzi zaalese abagole era ne bayingira munda mu hall. Emperekeze ze zaasose okuyingira nga zaanyumidde ddala.
Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less.